Weewaawo ntendereza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange okubanga n'olunaku olwaleero tukyasobolera ddala okwatula nga tugamba nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amanya mazima Kenneth, ensonga lwaki nkubuuzaako gwe yenna atute eddaala okwekuumira ddala mu byawandiikibwa n'okwekkaanyiza ddala ensonga. Ku mulundi ogwaliro njagala tutunuulire ku kye tuyita ate ensonga ya debola. Na bwe tuba twogera ku nsonga eno eya debola tugizimbira ku mutwe oba ku ssomo lye twasookera ddala okuba nga tukola lye twayita obuweereza obw'abakyala. Mu ssomo eryo bwe twali twagenda mu maaso n'okuba nga tulitunuulira twakiragira ddala bulungi okuviira ddala mu byawandiikibwa nga Bayibuli bw'eri ennambulukufu ennyo ku nsonga ey'obukulembeze obw'abaami mu kkanisa, era ne tutunuulira ekyawandiikibwa ffenna kye twalaba obulungi gwe nayinza okuba nga wawuliriza. Twatunulira ekyawandiikibwa ekiri mu Timoseewo ekisookera ddala essuula ey'okubiri olunyiriri lw'11 olunyweza nga lugamba omukazi ayigenga mu bukakkamu mu kugonda kwonna olw'12 naye omukazi mugaanyi okuyigirizanga newankubadde okufuganga omusajja naye okubeeranga mu bukakkamu olw'13 kubanga Adamu ye yasooka okutondebwa oluvannyuma lwa Kaawa olw'14 era Adamu si ye yalimbibwa naye omukazi oli ye yalimbibwa n'aba mu kwonoona. So nga bwe twatunuulira ennyiriri ezo ku mulundi guli ne kaakano tunywereza ddala nti ebyawandiikibwa birambulukufu era nga lwaki twagala okutunula ku nsonga ya debola. Abantu abasinga baleeta ensonga ya debola olw'obukulembeze bw'alina mu ngeri emu b'endala mu kitabo eky'Abalamuzi. Oli n'agamba nti bwemanga mutugaana okubeera abasumba mutugaana osomesa abaami ate debola embeera ey'engeri ng'eso. Ekigendererwa eky'essomo lino kwe kubeera nga tulagira ddala ensonga ekwatira ddala ne ku mukyalo oyo ayitibwa debola. Naye kati tunatuuka ku ekyo njagadde twejjukanye biri bye twayogerako era nga bwe tulabidde ddala mu Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lw'11 paka olw'14 zitulagira ddala ensonga zituweebwa za mirundi ebiri lwaki omukyala takkirizibwa kuba musumba, takkirizibwa kusomesa basajja mu kibiina eky'abooluganda nga bakoze batya nga bakuŋŋaanidde wamu. Ensonga esookera ddala etuweereddwa mu lunyiriri lw'13 eraga nti kubanga Adamu ye yasooka okutondebwa oluvannyuma lwa Kaawa, Katonda mwene yayeeweera ensonga. Mu Luzungu tukiyita order of creation. Katonda atunuulira ani gwe yasooka okutonda. Singa yasooka kutonda Kaawa osanga embeera eno yandibadde nga erabikira mu ngeri eri endala, naye si bw'atyo Katonda bwe yasiima. Katonda yasiima okusooka okutonda ani? Adamu. Era Bayibuli yennyini egenda mu maaso netwa n'ensonga ey'okubiri ng'eraga nti era Adamu si ye yalimbibwa naye omukazi oli ye yalimbibwa n'aba mu kwonoona. So zezo ensonga ebbiri Bayibuli zeegaba. Leero nga tetunaba kuwuliriza bino abalabe boogera nti tewaliyo nga Katonda ampita, simanyi tolina buyinza ku bulamu bwange kumbulya kye nina kubanga nkola, simanyi kubanga oli akikola n'oli akikola ate tuli bangi abakikola, kati gwe oli wa ddoboozi limu bameka aboogera ebyo byogera, so njagenda n'obungi bw'abantu abakikola sijja kuwuliza byogamba. Omutawaana mukadde wange, mukwano gwange, mwannyinaze oba muganda wange kyensobola ogamba gw'olina teguli nange, guli n'oyo eyayogera byayogera okuyita mu kigambo kye. Nze ogwange gwakulaga Bayibuli egamba ki?
ogugwo gwa kugondera kigambo kya Katonda oba onaakikola oba tookikole. So bwe mba nze ngondedde ekyo ekindagiddwa ne nkikulaga nga bwe kiwandiikiddwa mu byawandiikibwa, omutawaana tolina kuba ng'ogwina nange. Ate ne Katonda sira ne Katonda lwaki omubeerako n'omutawaana? Katonda ye Katonda, si gwe yeetonda ate yasalawo engeri gy'anaaweerezebwamu. Katonda aweereza otya omuntu mu ngeri gy'olowooza no enaamusanyusa nga gwe kennyini oli kujeemera ebyo byakugambye okuba ng'okola. Ogamba oyagala nnyo Katonda, ate Katonda yennyini gw'ogamba nti oyagala nnyo akugambye tuulako wansi, kakkana, n'akuwa ensonga ze lwaki ayagala otuule wansi. Kati ekyo tokiinaako buyinza, nange sikiinaako buyinza. Kye tulina okukola kugonda bugonzi ne tukola ebyo Mukama Katonda waffe by'asaba. So ensonga zino ebbiri Bayibuli zeetulaga teziina kakwate konna ne kye tuyita obulombolombo oba kye tuyinza okuyita obuwangwa oba kye tuyita obuwangwa. Waliwo abagezaako okubeera nga basiga ekyawandiikibwa kino akazigo nga bagamba ebyo Pawulo yabyogerera mu buwangwa obwali obw'engeri ng'eyo, nga bakyala beeyitiriza, nga bakyala bakola kino, nga bakyala bakola kiri. Abakyala baali bayivu, era singa Katonda ali akkiriza abakyala okubeera nga basomesa mu biro ebyo Pawulo bye yawandiikiramu ng'akyali mu kitundu ekya Efeso. Nkubuulya abakyala mu Efeso baali bayigirize, ffenna tumanyi Pulusukira oba Bayibuli ezungu eta Priscilla yali mukyala muyigirize, era yayambako ne Apolo okubaako ebintu byakola ki byategeera wamu naani n'omwami we. So ensonga teri ku buwangwa, eno ensonga etunuulidde engeri embeera ey'okutonda kwa Katonda, kikye ani gwe yasooka okutonda. N'ekyokubiri y'ensonga Bayibuli gyetulaze nti Adamu si yalimbibwalimbibwa wabula omukyala yalimbibwa. So zino ensonga za nsomeseza ddala yaki ya Bayibuli. So tetulina kubeera nga twekwasa ekintu kyonna. Ate n'ekirala ekikulu ekyokubeera nga tutegeera nti Bayibuli era y'emu eyogerera ddala ne mu ssuula ey'e14 olwa 3 mu Bakolinso ng'eraga nti alagidde abakyala basirike mu makanisa gonna. Si ekkanisa mu Efesooka, si ekkanisa mu Kolinto muka, wabula mu makanisa gonna. So ensonga eno ey'abakyala okubeera nga tebafuga basajja, Bayibuli eragira ddala nti ensonga eno njagala tubeere nga tugikwata bulungi. Teyina kakwate konna. Bwegamba mu Lw'ekumi mu Timoseewo ekisooka 2:12, naye omukazi mugaanye okuyigirizanga. Ekyo kyakugenda mu maaso paka era ensi eno werikola kiwerigwawo. Newankubadde okufuganga omusajja, naye okubeeranga omukakkamu. Bayibuli bweyogera ku kigambo kino eky'okufuga omusajja oba butatwala buyinza ku musajja, tekiina kakwate konna n'ensonga gye tuyita ey'obulokozi. Sebo n'ennyabo abo bawuliriza obulungi nga mwagala okutegeera, mwagala ebintu bino okubeera nga binyikizibwa bulungi mu ndowooza zammwe, mitima gyammwe, n'okuba nga nammwe mutandika obiteeka mu nkola. Tutegeere bulungi nti ensonga eyogerwako mu Timoseewo si nsonga ya bulokozi, nsonga ya kuweereza, okuweereza mu kkanisa, obuvunaanyizibwa bwaffe mu kkanisa, nti bagaaniddwa eri nsonga ya kusomesa, kusumba mu kkanisa, naye si nsonga ya bulokozi. Kubanga ffenna tujjukire bulungi Bayibuli nkalaativu bulungi nnyo otulagira ddala Baluumi 3:23 ffenna twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Baluumi 3:23 era Bayibuli etulagira ddala bulungi mu Baluumi 6:23 empeera y'ekibi kwe kukola ki? Kwe kufa. Naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo bweyogera ku njiri alaga mu Baluumi 16 ti enjiri yali tekola ki? Temukwasiza ddala nsonyi. Temukwasiza ddala nsonyi. Enjiri esosola yagamba nti yali temukwasa nsonyi kubanga enjiri ge maanyi ga Katonda ag'obulokozi eri buli muntu yenna akkiriza.
eri okusookera ddala eri Abayudaaya ne Bannagwanga. So mu Bayudaaya tulinamu abakyala, tulinamu abaami. Mu Bannagwanga tulinamu abakyala, tulina n'abaami. Naye eri buli yenna akkiriza enjiri ge maanyi ga Katonda. So obulokozi butunuulira buli muntu, musajja oba mukyala. Waliwo abamu abamanyi okudduka ne batandika okubeera nga balaga embeera ey'okwakana kwabwe obano. Njagala kitwalira mu mbeera ya kuwakana, sijja kiyita bujeemu nti oba baagala bwagazi kujeema, jasi baba bayitaaga bwetaazi kola kikutegeeza bulungi, kubanga bagenda ne baddukira mu Bagalatiya essuula ey'okusatu olunyiriri olwa 28 era nga bwe twalusomesaako ne tulagira ddala Bayibuli nambulukufu bulungi ng'eraga nti era ensonga eno si nsonga ndala wabula nsonga ya bulokozi, nti tewaliiwo kaakano Muyudaaya oba Munnagwanga, omuddu oba ow'eddembe, omwami oba omukyala, kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Teri n'omu akiwakanya ensonga ey'obulokozi, era ekyandiiko ekyo bwe kitunulidde tekirina ngeri yonna gye kikontana ne Balumi 16 gye tulabye, wamu ate era ne Bakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'11. Naye bwe kituuka ku nsonga ey'okubeera nga tugoberera ekyo Katonda kyasazeewo ekirina okuba nga kikolebwa mu kkanisa ye, tulagidde ddala bulungi nti Katonda awadde ensonga ze lwaki omukyala amugaanye. So wabeerawo gwe yenna awuliriza ng'olina ekintu kyonna, wabeerawo omu ku mmwe awuliriza amanyi ekintu kyonna eky'okuyambagana mu ngeri emu endala, kyekyo Bayibuli kyekola ki? Kyesomesa nti twenkanankana mu maaso ga Katonda abaami n'abakyala, naye obuvunaanyizibwa bwaffe bwa njawulo. Era ojja kukkiziganya wamu nange nti omwami n'omukyala bonna baakolebwa Katonda nga benkanankana mu maaso ga Katonda, wabula obuvunaanyizibwa bwaffe bwe bw'enjawulo. Era nga bwe tulaba muki nti obuvunaanyizibwa bwaffe bwe bw'enjawulo mu maka ne mu kkanisa. Befeso essuula ey'okutaano olunyiriri olwa 22 paka olwa 25 lulagira ddala enjawulo mu buvunaanyizibwa bwaffe wakati w'abaami n'abakyala. So singa obuvunaanyizibwa bwaffe bugenda mu maaso n'okuwaanyisibwa, awo wajja kubeerawo embeera etali ya mirembe, wajja kubeerawo embeera etali nnungi, embeera ey'okutabulwatabulwa nga leero bwe tulaba mu maka agasinga olunaku olwaleero, bwe tulaba embeera ey'abakyala okwagala okwefuula abasajja n'abasajja okwagala okwefuula abakyala. Ebintu ebyo bikyamu, era omugendo guno ogukuliriza abakyala okubeera nga basumba, bafuuka abasumba, basomesa abaami, bafuga abaami, omugendo ogwo gukontanya ddala eri ekigambo kya Katonda ne Katonda, era ogwo omulembe gwa kukola mbeera ya kutandika bulwanyi oba obulumbaganyi ku kigambo kya Katonda ne Katonda mwene. So ekintu ekyo kikyamu nnyo nnyini ddala, era kyensobola okuba nga ngamba nti gwena mukwana awuliriza gonda buki bugonzi. So kati sawa zino njagala mbeeko ebintono ate era byenjogera ne ku mukyala ono ayitibwa ani Debra. Omukyala ono ayitibwa Debola, nti bw'oba otunuulidde omukyala ono alabikira mu kitabo eky'Abalamuzi essuula ey'okuna n'essuula ey'okutaano. So mu ddakiika entono wano njagala ngezeeko okuba nga mbaako byenkubulya ku mukyala ono, nti bw'otunuulira eky'Abalamuzi essuula ey'okuna ojja kizuula nti waliwo ebintu by'otasobola kuba ng'oyisaamu amaaso. Bayibuli eraga nti abaana aba Isirayiri ne beeyongera okukola ekyo ekyali ekibi mu maaso ga Katonda oluvannyuma lwa Ekudi bwe yamala okufa. Bayibuli bw'etyo bweraze. Olwokubiri, Mukama n'abatunda mu mukono ogwa Yabini kabaka wa Kanaani eyafugira mu Kazooli, omugabe ow'eggye erya Sesera eyatula mu Kaloseesi eky'abamawanga. Olwokuna, abaana ba Isirayiri ne bakabirya Mukama kubanga yali alina amagaali ag'ekyuma 9. N'ajoogera nnyo abaana ba Isirayiri emyaka 2. Olwokuna, era kati wano tutandika ku mukyala ayitibwa Debola. Era Debola n'aba omukazi wa Lapidosi eyalamulanga Isirayiri mu biro bye. Yali mulamuzi,
kijukira kati wakulu ategeera omulimo ogw'omulamuzi gwawukana n'omulimo ogw'omuntu ayitibwa omusumba. Abamu bibabuzaabuza nti omulamuzi taba muki, taba musumba. Omulamuzi aba mulamuzi, obusumba busumba, omusomesa musomesa, ate n'omulamuzi abeera mulamuzi. Bayibuli eraga nti eyatuulanga wansi, olabye olwokutaano eraga era eyatuulanga wansi ow'olukindu lwa Debola wakati we Lama ne Beseri mu nsi eya Efulayimu ey'ensozi. Abaana aba Isirayiri ne babuukanga gy'ali okubasaliranga emisango, era Bayibuli eraze ensonga ti abaana ba Isirayiri ne bajjanga gy'ali okubeera nga asala emisango. Olw'okumeka olw'omukaaga era n'atuma n'ayita Baliki mutabani wa Abinowamu ave Mukedi Suna Futali, n'amugamba nti Mukama Katonda wa Isirayiri talagidde nti genda mukuŋŋaanire eri olusozi Taboli otwale naawe abasajja 10 ku baana ba Nafutali ne ku baana ba Zobulani. Toza owulira nti yeeyo enteekateeka eya Katonda nti owali Debola waliwo Baliki, era omukyalo ono yennyini agenda ddala maaso n'alagira ddala nti omulimo ogw'obukulembeze gwali gwaweebwa Baliki. Oluzungu egamba has not the Lord the God of Israel commanded you to go gather men at Mount Tabor. Katonda wa Isirayiri si yakugambye ogende okuŋŋaanire eri olusozi Teboli otwale naawe abasajja 10 abaana ba Nafutali n'abaana ba Zebuloni. Ndowooza obiwulira muganda wange. Olw'omusanvu ne lugenda maaso n'ogamba nti era n'ajjawo Sisera, era oyo omukulembeze ow'eggye lya Yabini kusinsikana ku mugga Kishoni wamu n'ebigaali wamu n'eggye, era n'amukuwa mu mikono gyo. Olw'omunaana Baliki n'ayogera eri Debola, bw'onaaba ng'onaagenda nange naagenda, bw'otaagende nange sijja kuba nga ŋŋenda. Laba olw'omwenda Debola n'ayanukula ng'agamba mazima ddala n'agenda naawe, naye olugendo lw'ogendako terubeere nga lunaakuviiramu gwe ekitiibwa, n'ekitiibwa kinaava eri Katonda. Ng'omulamuzi awawi magezi si yakulembera eggye, Katonda anaatunda Sisera mu mikono egy'omukyala. Era Debola n'agolokoka wamu ne Baliki ne bagenda e Kedeshi. Olw'ekkumi era Baliki n'ayita abaana ba Zebulani ne Nafutali okugenda e Kedeshi. Abantu abo 1,000 ne bambuka waggulu, era Debola n'agendamu nabo. Nti wano bw'oba otunuulidde ensonga yonna, toyina osobola kulabira kyakwekwasa eky'abantu abagenda maaso nga bagamba nti ate ensonga ya Debola. Nange ekyembuuza, ate ensonga ya Debola ebadde ki? Debola tiyali muki musumba, Debola tiyali musomesa. So ebintu ebyo biragira ddala obukulu bw'ensonga. Bw'oba otunudde olw'ekumenya, Debola n'agamba Baliki nti golokoka, kubanga leero Mukama lwagabudde Sisera mu mukono gwo. Mukama takukulembedde okutabaala. Awo Baliki n'ava ku lusozi Taboli, abasajja 10 ne bamugoberera. Nti bw'otunuulya olutabaalo, obuvunaanyizibwa obw'okulwana entalo, byonna tebyali mikono gya mukyala ayitibwa Debola, wabula ye yafunanga ekigambo mu mabbali eyo n'abaako abantu beyabuulira ekyo Katonda kyali ateesa oba kyali abalagira okukola. Naye omukulembeze omukulu yali Baliki. Kyova olaba olw'e16 lugamba naye Baliki n'agoberera amagaali n'eggye okutuuka e Kalososi eky'abamawanga n'eggye lya Sisera lyonna, obwogi obw'ekitala ne bulimalawo, tewasigala muntu. So bino byonna bikulagira ddala embeera nga bwe yakola ki, embeera nga bwe yali mu kitabo ekyo, nti Debola si muntu mutuufu wa muntu kubanga yeekwasizaako, kubanga nsuubira ne bwe yali ye nyini era bw'oba otunuulidde ne mu ssuula ey'okutaano Bayibuli etulaga oluyimba olwayimbibwa Debola wamu ate era ne Baliki omwana wa Abinowamu ku lunaku olwo
ojja kuwulira ebigambo eby'omukyala bino nga bigamba abakulembeze abaatwala obukulembeze abantu ne beewaayo kyeyagalire era erinnya lya Mukama ligulumizibwe. So embeera eyo bweto bweri. Ssebo ne nnyabo, tewaliwo nsonga yonna muntu gy'asobola kwekwatako waneeno ku nsonga ey'omukyala ono. So nga tetunnaba nakuba nga tugenda wala nnyo, njagala ate era tweyambiseeko ne Samwiri ekisooka essula ey'12 okuva ddala ku lunyiriri olusookera ddala, tulabe nti omuwandiisi w'ekitabo kino ayitibwa Samwiri. Biki bye yawandiika, bantu ki, obubaka ki bwe yawa obw'okumaliriza bwe yali nga agenda maaso n'okuba nga olw'Omwoyo Omutukuvu addiŋŋana oba ajjukiza abantu ebyaliwo n'obukulembeze obwali bumanyisiddwa gy'ali. Bayibuli etulagira ddala bulungi bw'oba osomye Samwiri ekisooka essula ey'12 olunyiriri olukola lutya olusooka lulaga nti awo Samwiri n'agamba Isirayiri yonna nti laba, mpulidde eddoboozi lyammwe mu byonna bye mwaŋŋamba era nkoze kabaka okubafuga. Olwokubiri, era laba kaakano kabaka atambulira mu maaso gammwe, nange ndi mukadde meze envi, era laba abatabani bange bali nammwe, era ntambulidde mu maaso gammwe okuva mu buto bwange ne leero. Olwokusatu, nze nzuuno munnumirize mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'oyo gwe yafukako amafuta. Ani gwe nanyagako ente ye, oba ani gwe nanyagako endogoyi ye, oba ani gwe nali ndyamanyiza, ani gwe nali njoze, oba ani gwe natoolako mu ngalo ze enguzi okuzibya amaaso gange n'abasasula. Bwe bunono bwe tuyita obukulembeze obulungi, nti basomesa bameka olunaku olwaleero abasobola okwogera ebigambo ebyayogerwa Samwiri wano. Leero olunaku olwaleero abantu bali mu buweereza n'agagendererwa agakyamu, ne omuntu watuukira okwogera nga bwayogera n'agamba nze nzuuno munnumirize mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'oyo gwe yafukako amafuta. Ani gwe nanyagako ente ye, oba ani gwe nanyagako endogoyi ye, oba ani gwe nalya z'amaanya, ani gwe nali njoze, ani gwe natoolako mu ngalo ze enguzi okuzibya amaaso gange. Ebyo ebigambo olunaku olwaleero osobola okutambula wano ne wali n'olwawo okusanga abantu abasobola okuyimira mu maaso g'ekibiina, mu maaso gaabo bye badde bakulembedde, okubeera nga basobola okwogera ebigambo eby'engeri ng'eyo. Bano baali baweereza batuufu. So bino bye byali ebigambo bye ebyali bisemberayo ddala nga tannaba kubeera ng'akola ki, nga aviirawo ddala mu maaso agaabo abaana aba Isirayiri. Olwokuna ne boogera nti totulya z'amaanyanga, totujooganga, so totoolanga kintu mu ngalo z'omuntu yenna. Ne bagamba nti Mukama ye mujulirwa, n'abagamba nti Mukama ye mujulirwa gye muli ennyo, gwe eyafukako amafuta ye mujulirwa leero, nga nammwe temulabye kintu mu mukono gwange. Ne boogera nti ye mujulirwa. Olw'omukaaga, Bayibuli eraga nti Samwiri n'agamba abantu nti ye Mukama ye yassaawo Musa, kati atandise okulaga obukulembeze bwe yali amanyi. Wano olina okuba nga ofiirayo nnyo nnyini ddala, alaga obukulembeze Samwiri bwe yali amanyi. Bino bye biro bye bimu, era amannya g'abantu abo agenda maaso n'ogwogera. N'agamba abantu nti ye Mukama ye yassaawo Musa ne Alooni, tubamanyi abakulembeze. Miriamu aliwa, era ye yajja bajjajjammwe mu nsi eya Misiri. Ndowooza ne Miriamu eri tayogeddwako olw'omusanvu. Kale muyimirire buyimirizi, mpoze nammwe mu maaso ga Mukama olw'ebikolwa byonna eby'obutuukirivu ebya Mukama byakola mmwe ne bajjajjammwe. Olw'omunaana, Yakobo bwe yali atuuse mu Misiri, bajjajjammwe ne bakaabirira Mukama. Awo Mukama n'atuma Musa ne Alooni eyajja bajjajjammwe mu Misiri,
n'abatambuza mu kifo muno olw'omwenda, naye ne beerabira Mukama Katonda waabwe n'abatunda mu mukono ogwa Sisera. Kati tuli mu biro ebyalimu omwami ayitibwa Baliki n'omukyala ayitibwa Debola. Ogenda okulabira ddala gwe kennyini mu kyawandiikibwa wano nti Debola tayogerwa nako, kubanga obuweereza bwe bwali bwa mu mabbali, tebwali mu lujjudde. Eyakola obuweereza obw'omu lujjudde eyali amanyikiddwa ng'omukulembeze omukulu yali Baliki, era n'omukyala oyo twalabidde ddala eri mu ssuula ey'okuna olunyiriri olwokusatu n'olwokuna ng'agamba kale Mukama takuyise. So Debora yennyini akyeyambula n'akyejjako, naye olunaku olwayo waliwo abakola ki? Abamwesibako. So mu biro byennyini ebya Sisera gwe twalabye, Bayibuli tugamba mu lw'omwenda, naye ne beerabira Mukama Katonda waabwe n'abatunda mu mukono gwa Sisera omwami ow'eggye erya Kazooli, ne mukono ogwa Abafirisuuti, ne mukono ogwa bakabaka aba Mowaabu, ne balwana nabo. Laba olw'ekkumi. Awo ne bakaabirira Mukama ne boogera nti twayonoona, kubanga twaleka Mukama ne tuweereza Bayaali ne Basutalosi, naye kaakano tulokole mu mukono ogw'abalabe baffe tulyoke tukuweereze. Laba olw'ekkumi n'olumu. Awo Mukama n'atuma Yerubeeri ne Bendani lye linnya lye limu erya Baliki. Ekisinga okuba nga kyewuunyisa, omukyala ayitibwa Debola tayogerwako wadde n'akatono. Lwaki? Omuwandiisi eyaweebwa okuwandiika olw'Omwoyo Omutukuvu tamuteeka kwabo abayitibwa abakulembeze. Ne Yefusa ne Samwiri, kati ndowooza owulira abantu aboogerwako, ne Samwiri ne yeebaliddeko awo mu bakulembeze Katonda bakozesa, n'abalokola mukono gw'abalabe baabwe enjuuyi zonna, ne mutuula mirembe. Era ssebo ne nnyabo nga tetunnaba na kubanga tugenda wala nnyo. Kikulu gwe okubaako by'otegeera nga tetunnaba kuba nga tutunuulya endagaano empya, okunywereza ddala nti Debora talina kubeera nga tumweyambisa okwekwasizaako ensonga y'abakyala, okubeera nga basumba oba okubeera nga basomesa eri abaami mu kkanisa. Tulaze mu masomo gonna ekirabo eky'obusomesa tekikoma ku baami, n'abakyala Katonda akibawa, n'abakyala basabibwa, bagambibwa okusomesa bakyala banaabwe, abaana baabwe, wamwatira ne wabweru eyo. Omukyala si mu lujjudde olw'ekkanisa asobola okubeera ng'akola ki? Nga ayambako omusajja okutegeera Mukama Katonda affe ng'abuulira enjiri. So bino bikulu bya kutegeera nga tetunaba na kutunuulya ku kyawandiikibwa ekya Bebulaniya ekinywereza ddala mu ssuula 11 nti kituufu nnyo nnyini ddala Debora tabalirwa kwabo abaali abakulembeze abaki Abayisirayiri. Jjukira bulungi bwe tuba tutunuulidde ebyafaayo, Bayibuli eragira ddala waliwo ebintu ebimu ebyali byateekebwa ku bakyala ng'omuziziko. Ekisookera ddala, tewaaliwo mukyala yenna eyali kabona. Gwe naawuliriza ekyo kifeeko. Teriiyo mu nsomesa ya Bayibuli omukyala yenna eyali kabona nga tetunnayingira ndagaano mpya. Tankuula nga bw'oyagala abo abamanyikiddwa nti Katonda, oviire ddala ku lubereberye otuukire ddala ku kitabo ekya Malaki. Toyina wogenda asanga mukyala yenna nga kabona. Ekyokubiri nga nakyo kyakulowoozaako nga tekikulu nnyo, tewaaliwo kitabo kyonna ekyawandiikibwa omukyala. Taanuula oba twala obudde otandikire ddala kuva ddala ku lubereberye otuukire ddala ku kitabo eky'okubikkulirwa. Toyina kyogenda asanga nga ekitabo ekyo kyawandiikibwa omukyala yenna. Ekyokusatu, Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali alonda abatume, yalonda abatume nga basajja bokka. Yalonda basajja bokka okuba abatume. Ebintu bino tebyagwawo bugwi. Tolooza nno byagwawo bugwi. Waliwo ebigendererwa byabyo emabega waabyo. So tewabangawo mutume yenna mukazi. Kati leero bwe tubalaba bano abeeta simanyi omutume simanyi Sarah Bunjo, omutume simanyi ani n'abalala be tumanyi bangi nnyo mu Amerika eyo. Ebyo byonna by'abantu kuyitirira
ku ebyo ebyawandiikibwa era bye bintu bye bimu bitulabidde ddala olunaku olwaleero nti mu kubanga n'abantu tebategedde nti yafesi ey'ekitume n'ey'abannabbi tekyaliwo olabira ddala obutamanya obugenze maaso n'okubeera nga abantu beekwanaganyiza gye buli. Ekirala ekyokubeera nga tutegeera nti tewaliiwo mukyala yenna eyafugako eggwanga erya Isirayiri. Tewaliiwo mukyala yenna eyafuga eggwanga erya Isirayiri. Era lwe kyali kibaddewo bw'osoma Isaaya essula eyokusatu olunyiriri olusooka paka olw'ekumi lulagira ddala nti owaali omukyala yenna eyali aweereddwayo eyali akkiriziddwa ofuga bannayisirayiri oba eggwanga erya Isirayiri kaali kabonero ka kikolimo oba ka bulamuzi bwa Katonda eri abaami okubeera nga baali basudde obuvunaanyizibwa bwabwe. Obuvunaanyizibwa bw'okukulembera tebwabanga bw'abakyala. Era bwe kyakolebwako soma muganda wange mwannyinaze Isaaya essula eyokusatu olusooka paka olw'ekumi ojja kubanga otegeerera ddala bulungi ensonga zonna. Bwe tuyingira mu ndagaano empya tewaliiwo byafaayo, tewaliiwo kiwandiiko kyonna, tewaliiwo bukakafu bwonna obulaga nti omukyala yali abuulidde oba n'asomesa mu lujjudde olw'abantu mu kitabo eky'ebikolwa. So muviira ddala mu ssuula essookera ddala paka ku ssuula eya 28 tolina woogenda asanga mukyala yenna ng'abuulira oba ng'asomesa mu lujjudde. Abamu bamanyi kuddukira muki mu Bikola by'Abatume 18 n'egyetegereze. Pulusukira wamu ne Akwila bayambira wa Apolo mu lujjudde olw'abantu mu yeekaalu oba bamugwikiriza wabweru. Era ebigambo byayogera omukyala ayitibwa Pulusukira eyabyogerera wabweru si muki mu yeekaalu. So ekirala era nabo otunidde mu ndagaano yaffe empya Bayibuli nambuluku bulungi mu Timoseewo ekisooka essula eyokusatu olunyiriri olusookera ddala ffenna tumanyidde ddala nti ekyawandiikibwa ekyo nakyo kirambulukufu ku nsonga. Kyogera nti kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagalanga obulamuzi yeegomba omulimu omulungi, kale omulabirizi kimugwanidde obutabangako kyakunenyezebwa abeerenga omusajja ow'omukazi omu. Omulabirizi mu nsomesa ey'endagaano empya oba omukadde ow'ekkanisa amanyikiddwa nga omusumba oba omusomesa w'abantu mu kibiina eky'Abakristaayo nga basensikanye. Bayibuli eraga nti agwanidde kubeera musajja wa mukazi omu, si omukazi ow'omusajja omu. Tabula kuno kwonna kwe tulaba olunaku olwaleero kuleeteddwa abantu abaganye okugondera ekigambo kya Katonda. Ne bw'oba ogenze bugenzi mu kitabo ekya Tito n'osoma Tito essula esooka olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga era ojja kubeera nga olabira ddala ekifaananyi nga kyekyo kyekimu. Ekifaananyi nga kyekyo kyekimu. So bwe tuba tutunulidde omulimu ogw'obumisani ogwasookera ddala oba omulimu ogw'obumisani mu kanisa embereberye, era omulimu ogwo ogw'obumisani gwakolebwanga abantu okutandikira ku nnamba ey'abantu 2, era abantu abo 2 tebabanga bakazi, babanga basajja. Bw'osoma Bikola by'Abatume essula 13 olusooka paka n'olwokubiri, Bayibuli eraga bulungi Omwoyo Omutukuvu nga yennyini ayogera olwokubiri awo nga baweereza Mukama waffe n'okusiiba. Omwoyo Omutukuvu n'agamba nti munondere Balunabba ne Sawulo bakole omulimu gwe mbayitidde. Bwe kityo bwe kyali mukwano. Tekitegeeza nti omukyala tasobola kubeera n'omwami we ne bagenda maaso n'okukola omulimu ogw'obumisani mu ggwanga erimu. Naye kyenjagadde okuba nga nkulaga nti yeeno engeri ya Bayibuli gye tulabira ddala. Waliwo embeera ey'okutabulatabulwa ku nsonga y'ensomesa mu Bikola by'Abatume 15, era ensonga eyo teyagenda maaso okubeera nga ekolebwako abakyala, wabula abaami be baakola ki? Be baakwataganya ensonga eyo. Mujjukira bulungi bwe twalinawo bw'oba osomye Bikola by'Abatume essula eya 15
Bayibuli ekulaga nti waliwo abamu ku Bayudaaya bali bagamba nti bannagwanga bagwande okola kino bagwande okola kiri, era tulaba ensonga ezo okuzitereeza bulungi mu lwatu mu maaso g'abantu zagenda maaso n'okuba nga zikakkanyizibwa oba nga zigonjoolwa abaami okwali Peetero, okwali ne Pawulo wamu n'abakulembeze abalala. Era nga n'endagaano empya bweri ffenna tumayinde ddala okubeera ku kitabo ekyabikolwa eby'abatume paka ku kitabo eky'okubikolwa tewaliwo kitabo kyonna kyawandiikibwa bakyala oba kyawandiikibwa omukyala yenna. So obubaka buno bukolebwa mu kuwakanyiza ddala ekibiina eky'abakyala abaagala obukulembeze ennyo, abatayagala kugondera byawandiikibwa, abayagala okubeera nga mu ngeri emu oba endala beemalirira, beefuga, babeera nga tebakola ki, tebagambwako. Ate bino mbikola mu mutima omulungi nnyo nnyini ddala. Lwaki? Kubanga Bayibuli ekyo kyetugamba okuba nga tukola. Ssebo ne nnyabo, bw'oba nga osomye ekitabo ekya Tito essuula esookera ddala olunyiriri lw'omwenda, ekyandikwa kirambulukufu bulungi nga kigamba nti anyweze, twogera ku mukadde w'ekkanisa omusumba oba omusomesa, anyweze ng'ekigambo ekyesigwa ekiri n'okuyigiriza kwaffe bwe kuli, alyoke ayinzenga okubuuliriranga mu kuyigiriza okw'obulamu era n'okusinga abayomba naye. Nozoolya abayomba tetulina magezi malala gabbasalira. Amagezi ge tulina eri bo, tulina kusomesa ebyo ebyawandiikibwa. Abayomba tebalina lutalo luna lwe basobola kuwangula na kigambo kya Katonda. Jjukira ddala bulungi ne Yuda emusatu nayo eragira ddala bulungi. Yuda alyawandiika agamba, abaagalwa, bwe nali nga nfuba okubawandiikira ebyobulokozi bwaffe ffenna, nawalirizibwa okubabuulirira okulwaniriranga ennyo okukkiriza abatuukirivu kwe mwaweebwa omulundi ogumu. So bwe tuzanyira ku bino ebituweereddwa, tugenda kuba nakyo ekirala. Tugonde buki? Bugonzi. Era bw'oba ogenze maaso n'okuba nga wekkaanya ensonga nga bwe tuziragidde ddala, ensonga ya Debola si ensonga omuntu gy'alina okuba nga yeekwasa okulowooza nti mu ngeri emu oba endala asobola ogenda mu maaso n'okubeera nga yeeteeka mu bukulembeze obw'okuba nga ayitibwa omukyala omusumba, ayitibwa omukyala omusomesa ow'abaami. Mwenna abagenda mu maaso n'okikola, mukikola mu bujeemu, mukikola mu kwakanya ekigambo kya Katonda, mukikola mu mbeera ey'okubeera nga muyinza okuba nga si kyemutegeeza naye nga mugezaako okuba nga mukola obulumbaganyi ku Katonda mwene eyayogera engeri gy'agala ebintu okuba nga bikolebwa mu kkanisa ye. Ekkanisa si yange, ekkanisa si yo. Nannyini kkanisa yasazeewo engeri gy'agala okuba nga aweererezebwamu oba nga tumuweereza. By'ayagala bye tujja okukola, si bye twagala nti bye tugenda okubeera nga tukola tutya nga tukola. Kino kibanga okwagala omuntu nga takwagala, okweteeka ku muntu olw'empaka, ojja kunjagala, nja kuweereza. Tetwagala mbeere nga nkuweereza mu ngeri, nja kuweereza kubanga nze omutima gwange gwa nnamaddala, nze ndi mwesigwa mu mutima gwange, siina bukuusa bwonna mu mutima gwange. Ekyo Katonda si kyatunuulira. Ekyo si kyatunuulira kaakati bwe kituuka ku luuyi olw'abakyala, akitunuulira ku luuyi olw'abaami. Kati saa zino kyayagala gwe kugondera kino kyakulaze. Bwe bigaana mu Luzungu bisome mu Luganda, bigaana mu Luganda bisome mu lulimi olulyamu ki emirembe. So omukyala ono ayitibwa Debola, mikwano tuleme kumwesibako, ate kibi nnyo okweyambisa abantu Katonda byakozesa mu byawandiikibwa okubanga tulowooza nti be batuleesemu embeera ey'empaka n'obutawuliriza. Yali mukyala yafunanga obubaka okuva eri Katonda, era omukyala ono kaali kabonero ak'obuswavu eri abaami mu Isirayiri, kubanga essuula ey'okuna lutandikira ddala nga lukulagira ddala kiki ekyaliwo. Ffenna tujjukire bulungi nti olunyiriri lw'okuna entandikwa yaalwo lukulagira ddala kiki ekyaliwo mu Isirayiri. So lulaga nti abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. So
oluvannyuma lwa Ekudi bwe yamala okufa nti biro byali byakwonoona abalina okubeera abakulembeze nga bali mu byabwe. So waliwo n'abagaali ogamba kati singa abami baba tebasitukidde mutekkiriza endagaano empya eriko ekyandikwa kiramba kya Timoseewo sooka essuula ey'okubiri eriko ne Bakolinso ekisooka 14 Bakolinso ekisooka 14 so n'ebirala byonna nga bwe tubiraba ne mu kitabo eky'okubikkulwa nakyo kikakasiza ddala ensonga eyo. So bino tubeere nga tubeera baki beegendereza okubeera nga tutegeera ddala nti ezo zaali nsonyi eri abaana aba Isirayiri mu kubeera nti abaami baali basudde obuvunaanyizibwa bwabwe, era Debola yennyini nga bwe twalabidde ddala yagenda maaso n'akakasiza ddala ensonga bwe yagenda maaso n'okuwandiika nga bwe twalabye mu ssuula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga ti Debola n'atuma n'ayita Baliki mutabani wa Abinowamu ave mu Kedde Sunafutaali n'amugamba nti Mukama Katonda wa Isirayiri talagidde nti genda mukuŋŋaanire. Obukulembeze Katonda buwakola ki? Abulaba. So kino kyali kya mu mabbali eky'omukyalo ono okuba nti obubaka yabufunanga just n'agamba bugambi abo bekyali kikola kikwatako, talina lutalo luna lwe yalwana, entalo zonna zalwanibwa Baliki. So mu kumaliriza njagala neeyambiseeko n'ekitabo ekiyitibwa eky'Ababebulaniya okuba nga nkulaga nti ne bw'oba ogenzeeyo mu bantu ab'enjawulo abaali abakulembeze Debola era talina wayogererwa nako. Era bw'osoma Bebulaniya essuula ey'e11 olw'12 Bayibuli etulaga omuwandiisi ono bw'awandiika agamba olw'okukkiriza Lakabu omwenzi oyo teyazikirira wamu nabo abataagonda bwe yasembeza abakessi emirembe. Olwa32 njogere ki nate kubanga ebbanga linanzigwako bwe nayogera ku Gideoni, bwe nayogera ku Baliki, bwe nayogera ku Samusoni, Yefusa, ku Daudi. Mu biro eby'omukyala Debola mulimu abantu aboogerwako mu biro bye ate n'atakola ki? N'atayogerwako. Tulabye gundi ayogeddwako ayitibwa Gideoni, Baliki ayogeddwako, Samusoni ayogeddwako, bonna ba kitabo kyekimu. Daudi ajja oluvannyuma naye wona ayogerwako. Samwiri yaliko emabega waali ayogerwako, naye Debola tayogerwako. So tukakane bukakkanyi tugondere ekigambo kya Katonda kitusomese n'ekirala. Katonda mwesigwa, bintu emu kati abiganyiza gwe bw'obanga oli obubaka buno Katonda yagadde nawe omanye ku nsonga eyo. Oyinza okuba nga toli mukyala musumba, toli kino bakiri, naye nga Katonda ekyo nakyaya kikwagaliza nawe okitegeere. Bw'obanga oli mukyala ng'oliriza obubaka buno ng'ate mu ngeri emu oba endala bakuyita musumba, oli musomesa w'abaami, ebintu eby'engeri ng'eyo, mukwano gonda buki bugonzi. Wabweru Katonda tabagaana. Mu nsi eyo gye tukolera emirimu ffenna Katonda talina n'omukummwe baaganye. Osobola okubeera headmistress nga gwakulira essomero lyeyo, osobola okubeera nga ovuga tractor wo nga oliyagala givuge. Bw'oba oliyagala vuga motoka vuga kwa ne kaakati tubala nga bavuga. Naye bwe tuyingira mu kkanisa abooluganda bonna bakuŋŋaanira. Obukulembeze bw'abasajja era abakyala bakolera wansi w'abaami, naye waliwo ekifo ekitabakiriziddwamu nga babeerera ddala abakulembeze, kyekifo ekyokubeera omukadde w'ekkanisa, omulabirizi oba omusumba oba omusomesa ow'ekibiina ekyabooluganda bonna abayitibwa abaami n'abakyala. So ebisigadde basobola okubikola ng'ate babikolera wansi w'obukulembeze era obw'abaami. Naye kituuka ku mbeera ey'okwemirema ega wakatuuti ani alina okwogera eri abantu ku nsonga y'ekigambo kya Katonda, yennyini yeeyogeredde, teri n'omu amwogeredde. So ensonga ya Debola bwetyo bwegenze, era kibuuzo kyange kiri nti ensonga ya Debola ebadde ki? Tetulinayo kintu kyakyo tusobola kwogerako kubeera nga tumwekwasa nti omuntu yenna yeesibe mu ky'obusumba kubanga Debola tumulabye talina kakwate konna. Bonna agenda mu Eseza byonna bye bimu. Embeera eno abantu abasinga bagyerabira ne bwetyo bwebadde nti w'olaba gundi Miriam olabawo ani,
olabawo Musa. Wolengera Debola olabawo Baliki. Wolengera Prophet Hauda olabawo kabaka eyaliwaawo. So wolaba Eseza olabawo Omulodokayi. Wolaba Prophetess Anna olabawo Simeoni. Wolaba Pulusukira olabawo Akula. Buli wamu bwekityo bwe kibadde badde bakoleranga wansi w'obukulembeze obwabaki obw'abaami webanga balina wonna we balabisibwa mu byawandiikibwa. So sola kwanga nsuka kwano awulogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna, era Mukama nsanga bw'ali omwesigwa ayambe gwe yenna omukyala ayinza okuba nga obadde mu buweereza mu nsobi, buweereza osobola okukola obulala bwonna, naye obusumba n'okusomesa abaami ekyo kyesonyiire ddala Katonda waffe akikukkiriza kubanga okikola. Nsaba awangule obukakanyavu obw'omutima gyaffe tugondere ekigambo kye. Amina.